Kwali program tuiche chancha Monday to Friday zibera sawa 10 ndi ne Ron Mark wamune John K edachika zo tuina muntono ddala naye njagala tuzikozese bulungi nga tutunulira ku bayimbi abo abakola obulungi last year bamu kubakola obulungi tulabe tukwemu tochi this year bakoze batya Virota Virota abalabi baffe mje bale kubera kungamuna I guess Virota ndoza akakanyemu akakanyemu yetaga kuba last year yagenda okugwa konga indeed osobola nti waliwo ajja nnyo naye ndoza yasikamuko katono tali Virota ndoza tali focused just tali focused because abana boluso basasira bayingira business nenga tebajimanyi nnyo babato ataina manager nti oba amanyi ndongo yeyiribira bintu bye kati olusi babula mutache eyo muntu aso omudirectinga kwata wano kati oyo music manager oyo handler bambi baate bamulina kyovula omuntu abane ba manager abo olusi yaso ovuga ekintu nga kitambula ngabola ba ava piece banga lyakozeko ne Jeff olaba nga badai n'omuntu amuvayo nti consistency eyo yetagisa kuba wobotunulidde abantu kati ng'omwaka guno abakoze obulungi ndojja kwesanga omuntu nga ava piece notunulira Nando Love nga kiri about consistency nti ateekayo tekikoze n'akola ki n'aleeta so the consistency kati Virota ye mbuzeemu naye nga ali very talented ali n'omuzannyo omwaka ogujja pulling up stock isize Omega 256 ha ate Omega nalindowooza nti she's really going to do us so well kuba oluyimba lweyakola ye lwebayita this year then nakola oluyimba ne Waiki Benda recently omwaka guno Rablam push nti kati chemanya inayo na event this very year aina concert mwaka gujja next year okay next year so nobody yajitegese kati bambi era nayo laba nti somewhere somehow ali weak mu kupushinga yetaga ne music yenyini nze nekirala ndoza kyenzo mu advising abatulaba waliwo olusi omula ku social media okwo nga erinnya lya yiteeka mu butalotalo obuteetagisa art omuntu artist yeetagisa butalotalo obwo ono namulabako nga alumba Bobby Wine ndowooza nti was not necessary kugwa akyanonya amaanyi kitegeera obutalotalo bwabwe abuggyemu erinnya lye kubanzijukira Rage yayina show ku Cricket Oval naye ate era nga naye ayina show embarara neberetera kati obutalotalo obwo ali aggressive nnyo tolusi bwajja mu kamera and yet she's a very very good artist omuntu agatta oluzungu oba naye abula mu management omanyi tubagamba ebintu ne babiwakanya olusi artist you know you go pretendingako nebibacho uli abubi no Jovandi Chosen Beke akola bulungi mu business ye oyiga alien skin Alien skin chaukana kuba artists abalala chechiriwa ta trending because of music alone trending olwa factors chi nyingi so but musically ndowooza tewabaddewo nnyo naye brand loyalty esigadde kolaki esigadde etambula ekyo nno kyakuyiga kyamaanyi liba artists abasinga obungi nti tekiina kubeera about music alone olina okugattako naye kyogasseeko nakyo kikola ki kimataringa so balina okwongerako so that ne Alien Skin omuyimbi guno omwaka abadde takiise wakiganda takiise nti okubeera nga otraininga ng'erinnya yo litambula otuuka nga ocompetinga ne ba socialites otuuka nga ocompetinga n'aba influencers ocompetinga n'aba content creators nga tokyacompetinga n'abayimbi banno you are more of a socialite nga boga nti Bad Black wakabi naye tajja kukola kivulutu musasuliro mulaba kyofaa nti owantu nga Alien Skin omwaka ogwedde yayina ennyimba nno by the way abasinga kye batamanyi eziwerera yayina patenga lw'amaanyi osobola nduteeka ne mu top 10 yayina Danger nga lw'amaanyi osobola nduteeka mu top 10 si kyangu kati this year ne mu top 30 oyinza obutafuna mu ki luyimba lwe ne mu top 40 kitegeeza nti ogenda kubeera more of a socialite more of a content creator nga tokyali
artist mu bayimbi nga tokyavuganya bayimbi bano kuba omuyimbi okuvuganya olina okubanga bakubookinga sebe booking tuzimanyi tumanyi be babookinga Gabi Ntate Gabi Ntate she's doing fairly well. However okusinziira ku last year last year mwali concert last year nti yafunamu ndoza feedback from the concert ya Gabi ya this year this year naye ndoza post the concert kuba otunulira lesa nyimba nga Winkera aino liyimba lwe bayita ateke no bateke wali omukisa she's doing fairly well naye amaanyi gali ge yali atambulirako somehow na graph yakirira ate nekira nti pressure yajja nedda sash ya katono katono nnyo yakirira kaswi yakirira naye ate ndoza pressure eyajja olwe concert ebintu ebyava mu concert bamwogerera nnyo feedback kati ate bambi ayita ng'omuntu olaba nga byamusukkako yali strong nnyo kubiholdinga kyovula nti olaba ng'owamu ngalinga ali heartbroken nti yayita kisuubira abantu tebayinza okukola ebintu ebyo naye nze ndowooza yandifunyeko abamuyambako okubyetegeka neweetegekamu nti ebintu ebyo we bijja oluusi n'obeera ng'oli ready ate Uncle Mark n'ekirala mu gospel fraternity backlash eyo bwejja eyina kingi kyetanishinga so kati ndowooza yeetaaga abantu okumubeera around okumuyamba okuba nti asobola asigale nga ali positive olaba nga kikyabulamu kusigala nga ali positive ebintu byebamuleetya oluusi bimulya but she's a very good artist investing a lot bw'oba otunuulidde videos ze zibeera audio we abeera naye alabika bulungi kyekisinga obukulu baana abamu balabika bubi oyo Gabi alabika bulungi olaba omukazi nga alabika bulungi wa time mungi ffe tubeebaza nnyo abakazi abeerabirira bwe batyo ng'alabika bulungi abayimbi abasobola okuminya ne Gabi awo batono kituufu Dax Vibes wow Dax Vibes ndowooza asigadde ali consistent nti bw'oba otunuulidde okuva last year yakola oluyimba ne Vinka that was very good however njagala naye ayongeremu amaanyi naddala musingoze kuba omulaba nti athrivinga bulungi with collaborations naye collaborations zino oluusi luba lulungi nti mugabana bingi naye kati tutandika okudoubtinga whether you can stand alone so Dax Vibes twagala nze I am very happy kulwa Dax olw'ensonga nti ndaba there is a lot of kati waliwo ku talent empya ejja kyalina doza Dax nyimba ezizeeka azikolanga nnungi era aziina naye oluusi abantu tebafuna na mukisa kuzenjoyinga kubanga ekizibu kyasinga okuba nakyo kiri ku promotion ye embi abaana bano bakola nabo mu promotion sente nno azibawa baŋŋamba azibawa naye oluusi ndowooza babulamu ku maanyi naye omuntu batokiraba n'otaddamu kukozesa muntu era chance era omukisa gwokka gwafuna buli wakola olimba n'omuntu omulala ojja weegendereza omuntu oyo gwakoze naye pushi oyo omuntu gwakoze naye ebisa bisinga yeyamba oluyimba okuyitawo bw'olaba Vinka ya pushinga nnyo oluyimba lwabwe lwakola ne Dax kuba Vinka ye yasaba kolabo bw'olaba luno oluyimba Jeff ne ttiimu ye Vinka ye yasaba oluyimba yalusanga bagenda dukola nga lulungi n'agira oyo mwana aba n'ennyimba ennungi kati ankuwa ekyokulabira kalina oluyimba lwe yayimba yekka baluyita Until I Met You lulabika lusinga n'ennyimba zino zonna obulungi naye bw'obuuza Simon Kawalata nti oluyimba olumanya nze n'ogatalumanyi naye lulungi nnyo kyengeza okulaga nti promotion ye ebulamu nnyo era senga kiri kyanagambye ku Virota senga afunayo omuntu amuhandolingirako ekintu ekyo kati bwe yakola oluyimba Never Peace fe twategeerawo lugenda tunda kuba lwali lulungi naye nga luliko ne ttiimu ya Ava erimu bajeefu baani bapushinga so Dax ndowooza abulamu kupushinga nekira nti omwaka ogwedde yatumazaako omwaka Biswanka ne leero dakika tusigazeemu okay Biswanka I'll be honest nti talent asobola okuba nga agirina
naye omuzannyo kati ng'ovudde ku muzannyo omuzannyo ogwo gumuleetedde ebizibu bingi nti gumuleetedde abantu okumukyawa if he really doesn't know nti ayinza okulaba nga abamuwaana but the truth is kiina kye kimusalako nti buli lw'olippira n'oyagala ennyo okujjayo ebibyo ebituufu omanyi waliyo kye bayita moral authority oba credibility nti waliyo asobola okugamba ku muntu neggwe bubeera tebunafuuka gumbyo naye Biswanka saagala tumudduke tujja kutandikirawo next time saagala tumudduke oyo omwana ali very talented naye alina ebiraki nga bingi kati saagala tumudduke naye nga byonna oba weetegereza bonna ekigambo management kyekibatawanya happy birthday to you Fahima ono waffe not sono waffe oli mukwano gwaffe bamita Fahima amazaalibwa malungi okuva Jendi ne Ivan K omukamako yoyo Fahima talinayo ng'akyuseemukko bw'ati yebale kukuza bulungi happy birthday to you Fahima mweraba budde butweddeko atakumira pe abatukumira very good evening